Abalungi abatulaba n'abatuwuliriza ku Busiro Media mujebale gye mutuusizaako engalo olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero nkuleetedde ensonga eziviirako abaana okuva mu masomero oba okufuluma essomero n'asalawo n'agamba nti kati eyo chapter ngiclose nze njiggadde sidda mu ssomero. Ebizibu bino eno bingi oba ensonga nnyingi, ezimu zeekuusa ku basomesa, endala zeekuusa ku baana bennyini, endala zeekuusa ku bazadde abaffe bennyini, ate endala zeekuusa ku environment gye tuwangaaliramu. Ensonga ezo ze nkuleetedde olunaku olwaleero nga njagala ntandike n'ensonga eya ebbula ly'ebikozesebwa eri abaana abawala nga bagenze mu nsonga. Ensonga eyo ngisimbako nnyo essira kubanga kintu kikulu nnyo, naddala abaana batuuse mu adolescent stage bagezaako basobola okukitegeera nti omwana ayinza okuba nga ali ku ssomero yatambudde teyeetegese era bwagenda mu periods ze oluusi asituse ng'olugoye lwe oba uniform ye efuuse stained, abaana bamutiizinze bamubuulinze, kigenda muleetera okubeera okugenda mu depression. Atuuke ewaka agambe ye kati nziira ki ku ssomero n'enkya ngenda kuddayo banzize ku topiki y'emu banfuula akatabo ku ssomero. Ekintu ng'ekyo ne kimuleetera okugamba nti eyo chapter kati njiggaddewo sigenda kudda ku ssomero. Kibanyigiriza nnyo mu mbeera eyo era nsaba gavumenti ekiteekeko essira abaana abawala basobole okufunanga ebikozesebwa nga bagenze mu nsonga. Ku nsonga emu oba endala eyeekuusa ku nsonga eyo nti ayinza okuba ng'alina ebikozesebwa naye nga bwe tumanyi nti buli omu alina hormones ze. Hormones zange si ze ez'omulala. Mulimu abagenda mu nsonga ne bamalamu ennaku 3, abalala 4, abalala ne wiiki. Kati katunuulire ku mwana oyo agenda mu nsonga n'amalamu wiiki ennamba. Ebiseera ebisinga bwe tugenda mu nsonga tufuna kye tuyita menstrual cramps oba menstrual pains. Tugambe nti tasobola kutuula mu kibiina ng'alina obulumi obwo. Kimukakatako okusooka okusigala ewaka asobole okuwona. Kati kubamu akafaananyi ng'atudde wiiki nnamba ewaka, agenda kudda ku ssomero nga bye basoma byamuyitako dda, kigenda muleetera okuddiriramu mu kusoma mu ngeri emu oba endala. Atandika okuddirira ebiseera ebisinga adde mu kibiina ate ng'emyaka gyo tegijja kugaana kutambula, emyaka gitambule. N'olwekyo kijja mukakatako okugamba nti ye kati nfaaki, bye basoma sibitegeera, njosaayosa, buli mwezi ntuulayo wiiki olw'okuba ndi mu nsonga, eyo chapter kangi closing naye eveewo. Ensonga ey'okubiri gye tuleese nti ebbula ly'emirimu mu bazadde bennyini, nti omuzadde ayinza okuba ng'abuliddwa school fees z'abaana, ebiseera ebisinga alina depression ye ng'omuzadde. Omwana akomyewo amusaba bitabo, amusaba fees, amusaba peeni, ebikozesebwa ku ssomero. So omuzadde oyo kijja mukakatako oba okuboggolera omwana oba ki oba okumugamba. Abazadde abamu balina mentality nti ffe nga tetwasoma tetuliiwo tetwabazaala naawe tuula, okitegeera. So obwavu nabwo kintu kikulu nnyo n'ebbula ly'emirimu mu bazadde. Abazadde batudde waka, talina wagenda kujja school fees, talina wagenda kujja bitabo requirements, okitegeera, ng'ate mulina okulya, mulina rent. So eyo chapter n'asalawo n'abagamba mutuule kasita naffe twakola, naye nga si kituufu eri kino kigenda eri abazadde bonna. Si kituufu kubanga buli omu alina waayitira. Oyinza okuba nga wafuna omukisa n'oyitawo nga tosomye okuza ekituufu oba n'obazadde, naye ate ensi ekyuka, gyekoma okyuka n'ebintu bikyuka. Omwana oyo ajja tuuka ekiseera nga n'okusaba emmere ewantu alina okuba nga yasomako. So mbeegayiridde tusomese abaana baffe. Eyo nsonga yakubiri. Ensonga ey'okusatu gye nnyinza okuteekako ennyo essira y'enkozesa y'ebiragalalagala. Twesanga nti abaana beegatta mu bikoosi oba mu groups embi mu baana bannaabwe ku masomero, kubanga tutunula nti ku ssomero buli mwana alina ekyamuleeta. Abalala bajja kusoma, abalala bajja lwakuba nti maama ngambye kanzije, lwakuba nti taata ngambye kanzije. Abaana balina groups ze babeeramu eyo ebikoosi, bakozesa ebiragalalagala. Bw'oba otambuddeko ng'ogenze ebutabika, waliwo room gye batekamu abo abakozesa ebiragalalagala naye nga batandise ottereeramu. Tumanyi otuulako nabo n'obabuuza ggwe wajja otya wano, n'akugamba nze nno nali ku university sekondiya nga nkola lo, okitegeera. Naye ne neeyunga ku kikoosi ne talika okukozesa ebiragalalagala, nange neekanga ndi wano mu rehabilitation. So okukozesa ebiragalalagala nakyo kireetedde abaana okuva mu masomero. Abaana mu making sure nti mukwana emikwano egibazimba, mukwana emikwano egibagattako mu by'ensoma, kubanga buli omu alina ekyamutwala ku ssomero. Bw'olaba nga gundi alina kyakola ekikyamu, togendera ku ye. Ebiseera ebisinga mwagala ofiitinga mu society,
olw'okuba akugambye mu kino kyekirungi olw'okuba mukwano gwo n'ogamba kankole kyakola nsobole okufiitinga mu society nedda kikyamu. Kola ekyo ekituufu ky'olina okukola kubanga emisomo gijja kukulema onootandika okwesa ebiragalalagala. Ensonga tugivuddeko. Ensonga ey'okuna z'embuto eziteetegekeddwa oba kaŋŋambe early pregnancies oba teenage pregnancies. Nti oyinza okwekanga ng'omwana ow'obuwala abadde akyali mu ssomero naye n'afuna olubuto nga tanneetuuka. Tagenda funa confidence emala kutuula mu baana banne ate n'abasomesa tebajja kumukkiriza kubeera mu baana banne ng'ali lubuto. Kitegeeza nti alina okuba nga alina okusooka ave mu ssomero azaale oba akuze omwana we oba mukama aba amuyambye azaale adde mu ssomero. Tasobola kubeera neyo confidence emala kutuula mu baana banne ng'ali lubuto. Ate afuuka example embi eri abalala nti buli we baagala okugeza bagereza ku oyo nti kati mwagala kubeera ng'oli muwala wa gundi eyafuna olubuto ng'akyali mu ssomero. So abawala tusooke tufokasinge ku ki ekitututte ku ssomero, tusooke tusome ebirala bijja kujja mu maaso eyo. So yeyo ensonga yaffe ey'okuna. Nga tuzze ku nsonga yaffe ey'okutaano, tuyina obutabanguko mu maka. Ekyamazima obutabanguko mu maka nsonga nnene nnyo era y'emu kuzisinga okujja abaana mu masomero. Omwana talina bw'agenda kutuula asetolinge akakkane mu kibiina apenga attention mu kibiina nga ticca we asomesa nga maama ne taata baasuze beekuba, nga maama ne taata baasuze balwana, nga taata teyalese emmere waka tebaalidde, tewali w'agenda kutuula asetolinge. Kigenda muddiriza emabega. Okitegeera n'oluusi ayinza okugamba ye kati ŋŋendera ki ku ssomero, maama ne taata basula beekuba. Ekintu ekyo kiwa abaana kibateeka mu depression, kireeta mental health ey'amaanyi ku baana. Abazadde tweddeko okulwanira mu maaso g'abaana si kyekisinga, si n'abazadde kulwana kwokka. Omwana aba akunyiizizza mugunjule ng'omwana. Mulimu azadde ng'akuba waasanze omwana n'amukuba n'abula omuteekamu omuguwa, si ye ngunjula entuufu ey'abaana. Mulimu emyaka egimu egituuka ng'omwana takyetaaga kukubwa nga yeetaaga just kutuuza. N'olwekyo abazadde mubeere mikwano gy'abaana bammwe mubatuuze mubabuulire ebituufu bye balina okugoberera basobole okuba nga future zaabwe zitangaala mu maaso eyo. So n'olw'ensonga eyo njagala ndeeta ensonga yange ey'omukaaga. Ensonga eno nnene nga zimukko naye nsobola oginnyonnyolera ne mugitegeera. Y'ensonga eya climate change. Climate change kikyentegeeza mu kyo nti embeera y'obudde ekyuka n'etwala akabanga akawanvuko. Katugambe ng'enkuba eyeetonya nga tekya nga tekoma, leero n'etonya, enkya n'etonya, luli n'etonya. Omwana bimuleetera okwenyiwa. Leero agendedde mu nkuba emukubye, enkya agendedde mu nkuba emukubye, ekintu kye kimu buli lunaku. Bimuleetera okugamba ye kati nfaaki, buli lunaku ntuuka ntobye ku ssomero, kiyinza omuleetera obuzibu. Oba ekirala, ebyalo ebimu oba ebitundu ebimu enkuba bw'etonnya ennyo oba buli lunaku bifulaadinga. Ne weesanga nga bifulaadinze omwana talina waayita kutuuka ku ssomero. Abaana bwe baba bafunye bayita otuuka ku ssomero, omusomesa ye tasobodde kufuna waayita kutuuka ku ssomero mangu. Omusomesa atuuse leeti, ebisomesebwa biba bigenda kukendezebwamu. Oba omwana alemereddwa otuuka ku ssomero ajja gamba ye kati nfaaki n'okusoma, kankole ki? Kanve kusoma. So n'olw'ensonga eyo abalungi abatuwuliriza zezo ensonga zange ez'olunaku olwaleero ebimu ku biviirako abaana okuva mu masomero.